Kadaama agamba nti nno Abawarabu babbaba oba Abawarabu abasajja bwe musanga mu maka mubasaasire, bayina ensonga lwaki beegomba abawala oba bakadaama abaddugavu. Agamba olw'ekikula ky'abaddugavu, enkula gye baakulamu n'enkula Abawarabu gye baakulamu, kitendewaliza oba omusajja ono abeera ng'atendewaliddwa okubeera ng'agamba kandabe Kadaama ono ye engeri gye yakulamu. Tulabe engeri mwana muwala ono Kadaama engeri gy'annyonnyolamu ensonga eno. Mr. Kadaama gyebaleko webale otuweereza, nze nfolowinga nnyo emboozi z'otuteerayo, bambi weebale nnyo weebalire ddala kubanga bannange update z'otuwa abamu zituyambidde ddala. Kaakati nzize okwogera ku nsonga ya sisita waffe oli eyatukolerako emboozi n'atugamba nti nno boosi we omusajja amusumbuwa. Mukwano munnange, waliwo Abawarabu abamu tulaba nti Abawarabu bennyala, waliwo Abawarabu abamu bo nga tebennyala. Obanga ofaanana otya obanga wakula otya, naye ate nze ng'ebintu we mbiraba, omuwala bw'aba tayagala nti kuwasa, naye just aba ayagala kulaba wakula otya. Kati waliwo Abawarabu abamu nga tebalabangako ku baddugavu, kati nga bambi gwe mulundi gwabwe ogusoose okulaba ku muddugavu mu maka gaabwe. Kitegeera? Kati ye abeera agamba ddala ddala omuwala ono kyanjawulo ki kyayinza okubeera nakyo mukazi wange ky'atalina. Kati kwe kusalawo akolekole obwo obuntuntu. Okitegeera? Mukazi we ne waamugambako n'amugambako, mu butuufu guli gulabika gubanga muzimu nga gwe gumwambadde. Kyo kituufu. Kubanga nze we ŋŋambira nti kirabika gubanga muzimu nga bakandeeta wano, omusajja wa wano yali bannange nga buli kye ŋŋamba nti oba ebizigo byampeddeko abireeterawo. Kitegeera? Abireeterawo n'abimpa. Kati omukazi agenda okulaba ebizigo nga weebiri, agenda okubuuza ani yabikuwadde, kuba nze baba nga yeewuunya. Kitegeera? Oba oyinako ky'osaba ky'oyagala okukozesa airtime ng'oyo oyagala kubira bantu bo, omusajja ye aba yamuleese dda, kasita awuddako nti oba Kadaama ono alina ky'ayagala nga ye yakireese dda. Lwaki? Nti oluusi obubeera butegotego ng'ayagala kukutengula mutima akozesa ensobi. Kitegeera? Naye nga ekituufu ekiriwo abeera ayagala kulaba ddala ddala Kadaama ono yakula atya, kyanjawulo ki ky'alina mukazi wange ky'atalina. Okitegeera? Mu kusindika ssente asobola n'okuyita n'akugamba bw'onkolera ekintu kino na kino, kuba nze ow'ewange wano antawaanyizza emirundi mingi, nze nga ntawaanya, naye nga womanyi nze najjira ku mission nga nnina ebyandeeta eno, namugambirawo amazima. Kitegeera? Agamba bw'ononkolera ekintu kino na kino, nze nkusindikira ssente, nze nkusukumira ssente ewammwe, njanga kwongezangamu. Baagala nnyo okutukwata ku bubina. Okitegeera? Naye nga ekigendererwa kyonna kulaba nti omuwala ono yakula atya. Nga bwe nabagambye nti waliwo amaka agamu nga tebalabangako na muddugavu. Kati kwe gamba bw'ojjawo kyova olaba nga abagenyi bwe baba bakyadde buli omu akutunuulira n'akutunuulira. Kubanga waliwo amaka agamu aba batalabangako bantu baddugavu. Kyova olaba abaddugavu batusosola nnyo. Naye nga we nkugambye wali nti nno waliwo abasajja abamu nga ye tojja munyumiza nti oba oli muddugavu
oba toli muddugavu ye aba ayagala kulaba nga we wakula. Okitegeera? Naye nga wamma mwana muwala nze nkwebaza nnyo okwewala omusajja oyo kuba talina kyakwagaza nti nno oba ayagala kuwasa oba ayagala kukola ki, just ayagala kulaba wakula otya, ekintu ekitali kituufu. Bo lwaki we baba bawasiza bakazi baabwe babatwalira ddala, tebasobola kumala gabeebakako ne babaleka awo nga tebabawasiza. Okitegeera? So bano abantu bwe bw'olaba okutugulira busimu, oyagala kubira abantu bo n'ayanguwa n'akugulira airtime n'amukuwa, bizigo bimuweddeko ye wuuyo edduka 10, oluusi olwadde yayagala akutwale ne mu ddwaliro. Ensonga lwaki abaana abamu contract ziba zinaatera okuggwaako. Boosi w'omusajja yasooka okubuuza okomawo ddi, onaakomawo ddi, kulwokubanga oba wamuwa bbeetu ne weebaka naye n'okkiriza n'akkwata kabina, ekintu ekitali kituufu. Bino ebintu byakwebereramu, nakozesa bwongo bw'oba omanyi ng'olina ekyakuleeta eno. Naye bano abantu tebalina mulamwa, just okwagala okutwebakako kyokka kyaba ayagala. Era nze mwana muwala nkwebaza nnyo olw'okugumiikiriza. Naye kati nga nze musajja wa wano yali atandikidde mu supiidi y'amaanyi, naye ku lw'okubanga baali bakiŋŋambako nti yaba ayina kyayisaawo kyayagala ogisaawo, just aba ayagala kukulaba wakula otya, kyokka kyaba ayagala alabe kyamaanyi ki ky'olina oba ki ky'olina ekitali ku mukazi we. Naye nga byebyo abantu bano tubeewale. Obutego bungi, ssente, asobola okutega ssente ng'ayagala omuweeko, ayagala kukwata ekabina, ekirala airtime. Yenna gw'oyagala gwe kasita obanga nti n'oba wakkiriza kukwata ekabina obanga wakkiriza weebake naye, obulabe obwa abajja busumba, naye jjukira at the end madamu kasita akimanya tebiba birungi. So bakadama bannange tugezeeko okwekuuma abantu bano, tewali kyamaanyi kyebatwagaza, wabula just tukebera tuwangula tutya ekintu ekitali kituufu oba ekitali kirungi. Weebale nnyo Mr. Kadaama, omukisa.